po jako akawuwo. Tubasaba nnyo temugenda ku luguudo. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo olunaku lw'eggulo n'ataggulula ku kiragiro ky'entambula ya pikipiki okutambula okuva ku ssaawa 8 we zibadde zikoma okudda ku 11 ez'olweggulo. Olunaku olwaleero omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga akoowodde bannannyini pikipiki zonna ezibadde zakwatibwa mu bikwekweto by'essaawa 8 okugenda ku poliisi gye bazikwatira n'ebizikwatako zibaddizibwe. Naye okusinziira ku kiragiro eky'omukulembeze okutandika ne ku makya olwaleero twatandise okukwasa bannannyini piki zaabwe basobole okuzitwala. Waliwo akapapula ke bakuwa akalaga nti pikipiki yo ogitutte, naye nga piki zino twali tumaze oziyingiza mu likodi yaffe nga ziraga nti zikwatiddwa olw'okuba mu ngeri emu oba endala zamenya etteeka. Ono wabula alabudde abagoba ba pikipiki n'obugaali bonna mu ggwanga okugoberera ebiragiro ebyateereddwawo obutasukka ssaawa 11 wamu n'obutaweeka basaabaze. Ebikwekweto byaffe luli lwadde bikoma ku ssaawa 8 naye kati ssaawa zayongeddwamu. Abavuzi ba booda, bannannyini pikipiki, ab'obugaali, tukutuku, tubasaba nti mugezeeko nga bwe musobola okulaba nti mukola enteekateeka zammwe okutandika okuvuga booda bugaali buki kutandika ssaawa 12:30 ku makya weziwerera ssaawa 11 obeere ng'omaze okugipaakinga. Enanga era ategeeza nga bwe baakutte era ne baggalira omubaka akiikirira abantu ba munisipaali y'Emityana mu Paalamenti Francis Zake oluvannyuma lw'okumusanga ng'agabira abantu mu bitundu bye emmere ne ssukaali ekintu pulezidenti kye yagaana. Yasangiddwa nga agenda mu maaso n'okugaba emmere mu ngeri ekontana n'enteekateeka ezaateekebwawo akakiiko akakulembera engeri emmere gy'erina okugabibwamu mu ggwanga mu kiseera kino naddala eri famire oba abantu abo abali obubi. Ate y'omwogezi w'amagye mu ggwanga Brigadier Richard Karemire alabudde abantu abakyavuga emmotoka ate nga bakozesa olukusa okujingirira ate nga tebalina kuzivuga nti ebikwekweto byabwe bikyagendera ddala mu maaso. Tukyalaba emmotoka nyingi ku luguudo. Tubabuuza nti mukola ki? Abalina kubeera ku luguudo babo bonna abalina stickers, abalina permission, ate nga abali essential service providers. Bannaffe ba police juzi baayishinga ekiwandiiko ekiri very clear kwabo abayinza kubeera ku luguudo mu biseera bino. Brigadier Karemire era ayongedde n'alambulula ku balwadde abalina olukusa lw'okutambulira mu mmotoka era nga balina okubeera n'obujulizi obukakasa obulwadde bwabwe. Abalwadde abalina obulwadde obuli chronic nga cancer, kidney, bw'obeera ng'omulwadde wa type eyo ng'oyagala kugenda mu ddwaliro olina kubeera n'ebiwandiiko medical documents ebugamba nti oli chronically sick of that disease awo ojja kuyambibwa okutambula. Ate y'omwogezi w'amakomera Frank Baine awadde bannayuganda amagezi okukozesa akaseera kano okubaako n'ebintu by'omugaso bye bakoleramu. Teri mulimu ogutabeeramu buzibu nga gukolebwa, naye mu kifo ky'okutunuulira ensobi ze tukola tusaba mutwegatteko mutuwe ku magezi nabwe nagama gemwina naye ate temujja kutuyiikiriza. Baine era akubidde abakulembeze omulango okuvaayo bakwatagane mu nteekateeka eno ey'okudduukirira bannayuganda mu kifo ky'okubakuba olube awamu n'okubajereegerera. N'ekyokubiri njagala kukuba omulanga naddala eri abakulembeze tusaba tukwatire wamu mu kifo ky'okutuvumirira ku bye tugezaako okukola kuyamba abantu baffe. Shafiru Mwesije
yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. N'apakira kiro 2 ez'omuceere ne kiro 1 ya sukaali n'agenda n'abavubuka mu bitundu eby'Emityana